wadde nga abadde aludde ng'ali kalebwerebwe kwoggobwa ku mulimu guno, ttiimu ya Uganda Cranes okuwangulwa mu ggwanga lya Liberia omwezi oguwedde kirowoozebwa nti kye kiviiriddeko omutendesi Bobby Williamson oggobwa. Akulira ebyamawulire mu kibiina kya FUFA Rogers Mulindwa yakawaŋŋamudde ku makya ga leero oluvannyuma lw'olukiiko lw'abakungu ba FUFA olukubiriziddwa pulezidenti w'ekibiina Lawrence Mulindwa. Akakiiko k'ebyekikugu kagenda kutuula okwongera okutunula mu nsonga endala kubanga nandisuubidde abantu bagenda kumbuuza what next biki naye akakiiko kaffe kajja kutuula okulaba ki ekigenda okuddirira oluvannyuma lwa notisi eno gye tumaze okuweereza omutendesi Bobby Williamson. Bobby yaweebwa omulimu gw'okutendeka ttiimu ya Uganda Cranes mu 2008 oluvannyuma lwa Lazarus Zaba okulekulira ng'afunye omulimu mu Scotland Bobby gy'azaalibwa. Mu bbanga ery'emyaka 4 gy'amaze ng'atendeka ttiimu y'eggwanga, Bobby asobodde okuwangula empaka za Sekafa emirundi 4 ate n'amalira mu kifo ekyokubiri mu mpaka za LG Cup ezaali e Morocco mu 2011. Mu 2011 Bobby yayisaamu ttiimu y'eggwanga ey'abazannyira mu Uganda okuzannya mu mpaka z'ekikopo kya Africa ezimanyiddwa nga CHAN ezaali mu ggwanga lya Sudaani. Enfunda 3 ttiimu y'eggwanga eremedde watono okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'ekikopo kya Africa. Abadde n'endagaano ne FUFA ya myaka 4 era ng'ebadde eggwako omwaka ogujja mu mwezi gw'Omwenda. Wabula ensonda mu FUFA zitegeezezza nti mubaddemu akawaayiro FUFA kegenda okukozesa obutasasulira bbanga ly'abadde asigazzaayo. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.